ye bw'atuuka ng'akooye muweereza akayimba kaani ka omuyimbi Pallaso aweereza obubaka Fiki Gaza esaidi eno ate nga Dr. Jose Chameleone wuno munanga avuddeyo n'ayogera munanga ate ku nsonga za muganda we Weasel wuno ayise muganda we Pallaso era kati yagenda okulumba ate munanga ate mu America abeere nga akyamukuumako esaidi eyo paka bw'anaatereera. Ngenda kubeera nga ntandika ate wali naye ngenda kusaba video sooke ogimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo okikoleere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika ne Pallaso ate tulabe bubaka ki munanga ate bw'alina esaidi eno bw'abadde aweereza ate wali mwana mulenzi ate munanga ate Fiki Gaza katono nnyo ate ndyoke nkoze Geddeko nkugambe ne Bible mulimu prodigal son ye bw'atuuka ng'akooye muweereza akayimba kaani ka Pastor Wilson Bugembe koma weeka kitaawa akulindiridde uzegedde taata tasobola ate kukyawa mwana so naye essaawa natanze okuba ne byalagawo abawagizi be baddemu amaanyi ebyo byalina okubeera focused on the same goal bave mu kuwaayiriza tekimanya nteeka mu ntalo oli mwana muto olina emyaka emeka weesalirawo ng'omusajja omukulu kyogamba n'omukazi gw'obeera naye ewaka nze nkugamba naye nga bwe kityo munanga ate bwe kitambudde esaidi eyo ku mwana mulenzi munanga ate Pallaso era nga akatambi ako katwedinze nnyo wali ate ku mukutu munanga ate ogwa TikTok kati kankugyeko ate nkutegezeeko nti no Dr. Jose Chameleone wuno avuddeyo munnange n'atangaaza mu nsonga za muganda we Weasel munnanga ate ezibadde zikutte akati ate ku mikutu munnanga ate ekyenjawulo wali ku media esaidi eno era nga sigenda kubeera nga nkulwisawo ngenda kubeera nga ate nga nkuwako kano akatambi mu ddoboozi lya Dr. Jose Chameleone munaye ng'ali mu kwogera ate esaidi eno era ng'ayise ne muganda we munnanga ate Pallaso era nga yagenda okubeera nga ate ajja okubeera nga ate amubeerako esaidi eno paka bw'anaatereera atukakasizza n'agamba nti wali ali mugenda ate nga agetinga ate well esaidi eno katusooke tulabe ate biriwa munnanga ate byatangaaza biriwa byagamba esaidi eno katono nnyo ate ndyoke nkomewo ekintu kya Weasel naye njagala omwebaza in a special way. Weasel Bambi, he has been very patient with me. Namujje Kampala Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, amisinga abaana be, apushinze, tuli mu myezi gingi ebiri, abaana be babeera mukubira essimu, Papa, when are you coming back? Ati, he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, he breaks it down. Oshigera. Na break it down aga Kamili, yes, nkwagala nnyo muganda wange. Ne abaana bange abaana bamisinga so nawe kenyini nga mbadde nayegeddeko ne family yange nga njagala Weasel bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain Bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family ye atali nabo then it's high time naye Bambi akole ki naye ageti organized alabe family ye. Pallaso oyo ndoza yanajja ate naye ankuumeko Weasel nga wakolaki nga bwajja naye alabe family ye. Yes yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Weasel ali wano omusajja tutakola talina kyakola okujjako okulabirira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjako ye. Naye ng'ebisigadde ddagi nice. Lwakuba naawe oli ku mulimu nawe oli wa munju walibadde nawe osa okujja nawe n'onkuumako ebbanga lisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah, I thank everybody for the prayers. Mbebaza nnyo. Nebaza ne government kuba ne government ya playing a role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne president wange President Museveni. Yes, walanti bafaayo getting treated. Yeah, bisigadde Mukama y'anaamanya. Bisigadde Mukama y'asinga okutegeera y'asalawo. Kale, my brother, thank you so much.
naye nga bwe kityo munange ate bwe kitambudde esayidi eyo bwe nti bwencekinzeko ate ku Dr. Jose Chameleone bwe buno obubaka ate munange bwabadde alina ate esayidi eno ate nga munnange bibadde bigenda mu maaso wali ku mwana mulenzi ate Weasel munnange ndowooza okitegedde bulungi esayidi eyo ngenda kubeera nga era nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate eruuyi eyo kakasa nti no subscribinga video osobola ogimpya like n'okusharinga nakyo kibeera kitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo bambi ate mu maaso eyo katono nnyo bwe kiti